The Newsroom, where untold story is revealed. UDA lonchi bakoze balonsinga ba coordinators bagenda okukola mu Uganda afiyagenda ku mutwe gwanga binja olusimba abuddewa UDA mulambo gwa byabufuzi first of all tewali kipya kibagenda kolera gwanga kujjako ebyamusajja mukulu Mathias Mpuuga nsamba bibi nonno bimwononekedde beyagenze maaso n'okubeera nga alondanga ba coordinator ba DA bagenze maaso n'okubeera nga bamutwala mu kooti ebikonde bibino binyose kakati ne yasuubiza nti ayagala kubeera nga awangula constituency bisatu nkaaga musajja mukulu amanyikiddwa nga Mukaaku Lubega agamba nti ffe tetwagala kubeera nga banuupu abajaganyiza nga bawangudde ka constituency kamu wulira ebigambo byagenze maaso n'okwogera kakati nno bigenze maaso n'okubanga munywanyi bibakalira ku mumwa ye Alex Waiswa Mufumbiro agenze maaso n'okubeera nga ayanukula bana NRM kwatadde n'okusomesa oba n'okuweereza President Yoweri Kaguta Museveni obubaka omubaka Namugga Goleti wuno agenze maaso n'okubeera nga ate ekiwundu akiwamu Kamulali kakati ebyaddi bigenze maaso n'okubeera nga byeyongera okulinnya enkanda gonzedde niya kutuusako ensonga ku mukoto gwa Beyond the Newsroom njagala okwebaza n'obwombeefu obw'ekika ekyagulu nti webale tugoberera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ate yonna gy'osinzirira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'obanga amawulire ogafuna ng'ogamba nti guno gwe mukutu omulonde gw'osobola okubeera nga ogafunako njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like ate gwe muganda wange mwanyinaza tanaba subscribinga nga gwe munooni gwe ogusoose okutulaba nkusaba osubscribinge ku mukutu guno osobole okubeera nga emboozi zonna ennyuvu ozifuna butereevu kakati yawo wennyini Alex Waiswa Mufumbiro agenze maaso n'okwanukula na NRM kwoteeka President Museveni n'akuba n'ebituli mu bbaluwa gye yagenze maaso n'okubeera nga awandiika kambi kuweeyo obiwulirize. So Uganda bwe tujja all through naye nga nekibatwala bano mu nsiko nze nga sinazaalibwa nti abantu nga Batombutime bali bannamawulire Bakakoza Mutale bali bannamawulire bino ebyatuuse ku ba Francis Sano ba Abubakar Lubowa babituusa ku bantu ne kitwala bano okugenda mu nsiko okutta abantu wano mu Buganda abasukka akakadde akamu okusobola okuba nti olwaliro bali mu madalaka bajeno Yoweri Kaguta Museveni ku musaayi gw'abantu wano mu Buganda kwe batambulidde abasukka akakadde akamu abaatigumbula nti baleetawo enkyukakyuka eyannamaddala kakati bwokeera ku makya n'oleeta ebbaluwa efaanana bw'etyo eba ya bulimba eba ya bwewusa ekisooka bwe tubadde wano obulimba buli mu bbaluwa eyo obulimba kati kantandikire ku polling yonna ya bulimba polling stations teziri 5 noono abadde wano eyali mu field era n'akongratulatinga Nalukola Mutale Center agambye ziri 19 ekyo kikuwe okumanya nti we have false intelligence to the person leading our country. Ono ye yakulembera tiimu yonna ey'omu Buganda okujjako ng'akyeyambudde ate ne wano ku public national television akugambye there were 19 polling stations. So already baluwa ya Geno eri defective kuba nono Museke yalimu kitegeeza abantu yabawuliriza. Ekyokubiri ayogera ku ani yasamba box ekyo kikwasenga kazo Angola ne Wambogo eyasamba box Black Mamba ezo zituuka ku venue nga bamaze okubala obululu era ng'obululu abo wali Wambogo for example Nalukola wazaaliwa wasinga obuganzi wasinga buli kimu wetwasinga n'okuba Rale Manga ne mukazi Angola Balamu Barugahara gwobadde naye ku makya ne Misa Kabanda Hajat balina on public record bakumandiyaringa amaje ne police force nga balese abayaye mu ambulance eya NRM these are on picture and on video bagenda ne bagala bakole kye bayita blacked out duct election nga media temulimu era ne mudduka mu field ne citizen media reporting netuyamba
baramba rugahara minister tekibeerangawo mu the history mwogera ku Amini mwogera ku Obote mwogera ku buli omu tekibangawo mu the history of this country omuntu nga minister aba mawulire babeerayo ne Gaza mu Gaza nga gavuga minister na vandalizinga government store ogwo omusango gusinga ne yabba amabaati kakati nno ye omubaka amanyikiddwa nga Namugga Goreti yagenze maaso n'okubeera nga mwana tu ate yagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti President Museveni n'ab'ebyokwerinda nti tumuwa ssente empitirivu nnyo okubeera nga akola ku intelligence nga twakava n'okubeera nga tumwongera billions ezisukka mu 2.4 z'abadde agenda maaso n'okubeera nga badiiso ba ISO n'abantu abalala abalinga ebyo. Namugga agamba nti mpawo na kimu kya mugaso kikoleddwa. Ebigambo bya Honorable Namugga bibino gwe twawa ebikola byonna okuba ne intelligence every second buli kadakiika akaita tewali kikolebwa nga mukulu Museveni takimanyi. That is why I never vessels piece of missile bonna up to the highest level fully facilitated fully funded to the extent ni wade temunagenda mukaluke kawempe twamuwa budget eyokwongera mu classified expenditure yafuna bilioni 2.58 supplementary schedule number 1 yafuna bilioni 2.58 ene yasembyo je twakamuwa mu State House yafunye classified budget ya bilioni 3.58 bwogatta toto ya classified expenditure mu classified yokka mu supplementary just yakafuna bilioni 8 bwana Munyagwa ebyo nabyo akwerinda nga budget je yakafuna main budget sijogera kunjogera ku classified so bwoba yogera ku mukulembeze w'eggwanga bwana Adam njagala office eyo tujiwe kitiibwa toyogera ku chairman wero C1 office eri fully funded. So it is an insult omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'otandika okunyumya ebibozibozi bubble staffing heavy deployment. Who deployed? Abo n'abasirikale ani abaleeta. Njagala okutegeeza nti singa omukulembeze w'eggwanga abadde mwenkanya yali badde atandikira ku nominations we mwakulula council nalukoola okumujja ku pichipichi ne mumutyoboola ne mumwambula katono mutwalira ebitundu bye by'ekyama wabweru ebyo nabena nali badde nsuubira nti awo twatandikidde actually awo okulonda kwali kuyimiririra ku somebody ayina intelligence awo yali badagamba nti no akalulu tekayinza kutambula nga ba candidate omujjeeko right ye eyokuba nti asobola okwewandiisa n'akubalwale ye kwolwo njagala okutegeeza eggwanga nti Nambi yagenda n'akola procession ya Nambi yatambula bulungi Nambi bamuwerekera abasirikale bamuwa soda bwe bamuwa enkoko bwalya meanwhile ngali very protected so njagala okutegeeza eggwanga nti tetusobola kubanga ffe tusasula mukulu Museveni ne banne as leaders we are paid for by the taxpayers money. Bino bye tulimu ebyokusaagira ku bannansi era waliwo omukulu atwitiza bamita Chris Magezi agambye mbu the new political grouping has in the recent past adopted increasing military and aggressive posture. The leaders and supporters are engaging in highly divisive hate speech and incitement of violence. Njagala okutegeeza eggwanga bino bigatana ebyomukulembeze w'eggwanga ye mwogezi acting defense spokesperson bana ababiri njagala mugatane mukamaawe kati njagala kwogera ku mukulu Museveni mugatte nono omwogezi wa UPDF mugatte ne mukulu Balamu Balugahare mugatteko honorable prime minister Nabbanja bano nga mbasaba batandika okuweesa offices n'ekitiibwa. These are offices, these are public offices. Okay. Tolina ddembe livaayo kwogera njogera eja ey'okujabata n'okutyobola bannayuganda. Kakati nno ekiri mu DA Democratic Alliance ekisinde ekipya ekyamusajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Mathias Mpuuga Nsamba Lubega Mukaaku ne banne bagenze maaso n'okubeera nga kifuuka ate oba oliawo ekivumo akadde kanene okennyini. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti ono nno Mukaaku yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga ng'aseketerera abanuupu abagenze maaso n'okubanga bajaganye olw'okuba bawangudde ekifo kya Kawempe North ng'agamba boosi baakujaguza olw'okuwangula ka constituency akamu wabula baagala 3+ ogenda maaso n'okubeera nga balaga nti basajja kudde era baagala ntebe. Njagala nkuwa ebigambo bino obikuwulirize. Nawulidde abagamba twawangudde tetwagala kuwangula ka constituency kamu twagala tuwangule constituency 3 eza Uganda. Uganda has got 146 districts. The DA wants presence in those 146 districts. We just don't want to take 1 or 2, 3 constituencies. We want to take 146.
districts of Uganda. We are happy that our message so far is sinking. Obubaka bwaffe eggwanga litandise obuulira. Obubaka obw'enkyukakyuka, obubaka obwa transition, obubaka obwa electoral reforms. Honorable Mpuuga yaleeta ebiteeso in the Parliament of Uganda nga tulabula ffenna akabi ke tugendamu bwe tuba tetutereezezza mateeka na nsonga za byakulonda. Abantu bangi baavaayo ne bamwogerera ebigambo, naffe ffenna tubadde tutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abamu nga mwogera ebigambo bitategerekeka. Naye Katonda yatuyambye, mwenna mwalabye ekyabadde Kawempe. Ekyo ssebo Honorable Mpuuga kyakuvindicatiza. What is vindication? Kyamwejeereza nti ddala ensonga gy'aliko ntuufu, obubaka bwali okuwa eggwanga bwebo bwennyini. Eggwanga lyetaaga okulongoosa ensonga z'okulonda n'amateeka ebyokulonda. Kakati nno mwattu terwagenze mu maaso nakubeera nga luziba ng'abamu ku abo be balonze bavuddeyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ebigambo ebyo bye bagenze mu maaso n'okuba obaolyawo nga boogera nga bagenda mu maaso n'obbisamba. Era bano bagamba nti batwala Mathias Mpuuga nsamba mu kkooti lwagenda mu maaso nakubonoonera amannya gaabwe nga bagatta ku kisinde kye bo kye batamanyiiko mu mayitire, era mpaawo n'omu gwe baatuukiridde mu butongole okuggyako okubeera nga bakozesezza lisiti zaabo bakoordinator ba NUP ne bagenda mu maaso n'okuba nga babakubira amasimu oba nga babateeka ku mpapula zino balage nti nno nabo balina obaolyawo emirandira gye basimbye naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Ebintu byonna ebyakoleddwa Mwami Mpuuga bikyamu. Siri coordinator we era njagala bategeeza mu abanda bantu mugenda kulabako Mwami Mpuuga mu Kaguli nga muwaabidde omusango gwa defamation okukozesa erinnya lyange mu bintu bye sitategeera. Basajja abo bakulu naye bayaayi. Nze ndi wa National Unity Platform era soogerezeganya ko n'abantu abo ekintu kyonna. Naye ate simanyi oba Mwami Mpuuga ekigendererwa kye kusuula kibiina kyaffe kuba kati bw'oyimirira n'oŋŋamba mbu nze ndi coordinator wo ate n'ogenda ne mu mawulire kuba nabirabye ku YouTube nga bali live bakakasa nga bwe balina ba coordinators mubende nga nze omu ku bo. Naye nze sibiriimu era Mwami Mpuuga oyo namulaalise dda akimanyiiko kuba nange nabiisiza mu mawulire gennyini ne mbategeeza nti Mwami Mpuuga oyo musaawa 24 ngenda kubanga mututte mu kooti kuba okuntu ekyo kikolwa kyakuwaayiriza na kunnyonoonera future yange. Ndi muto naye kati omuntu bw'awulira ti nze ndi wa DA ambalira muddala okutegeera oba okutono. Abaganda bagamba nti byampuna Mayanja Samuel sinnabeerako era sirina ssuubi lirowooza nti nsobola okukola nga coordinator ow'ekisinde ekya Democratic Alliance. Ndi musajja munnakibiina ekya National Unity Platform. Bino byonna ebikolebwa Mwami Mpuuga ne banne bikyamu. Era njagala bategeeza mu abanda bantu mugenda kulabako Mwami Mpuuga mu Kaguli nga muwaabidde omusango gwa defamation okukozesa erinnya lyange mu bintu bye sitategeera. Ebintu byonna ebyakoleddwa Mwami Mpuuga bikyamu. Siri coordinator we batuuzizza enkiiko zaabwe ne bakwata erinnya lyange ne baliteekayo ne mutuuka n'okulonkinga ekisinde kyammwe nga nze coordinator omulamba temumpise na kubeerawo. Ne mutuuka okulonkinga ekisinde yadde okunkubira ku simu ne neekangira mu mawulire nti nze coordinator ekyo ekyakoleddwa kikyamu. Era Mwami Mpuuga nkulabula lyakamanye ng'akoza n'owebbwa. Ngenda kukuwaabira oba tebakuwaabirangako ku mulundi guno ogenda kakasa. Kakati nebyo nga mbitadde ku mabbali newankubadde nga bakyakakasa nti bossi bagenda mu maaso nakubeera nga baweera. Musajja mukulu wona agamba nti Mpuuga ne banne kabinja kaabwe akaddi ekabayaaye banyaguluzi tekayina mulamwa yadde kubo wadde direction n'emu gye kagenda kubeera nga kalaza bannayuganda. Eyo DA lonchi bakoze balonsinga ba coordinator asimagenda okukola mu Uganda asimagenda ku bitundu by'eggwanga ebyenjawulo simbavuddewa. Eyo DA mulambo gwa byabufuzi. First of all tewali kipya kibagenda kukolera ggwanga kujjako first of all mission yabwe kulya ba DA okuba Kyagulanyi okuba NUP kubanga test statement bali bakoze nga ziri mu kuvumirira ebikola ebikyamu ebyaddala n'okukinga government ku nkola yayo enkyamu okujjako okuba Kyagulanyi nga yafuusa ati target point n'ekibiina kya NUP kakitegeeza DA eyo terina makulu. Ekirala abali mu DA abasinga obungi these are political failures kansuka ekikwako ekyokulabirako
bw'osukira ku kamisona oyo gwe bagamba Mpuuga akulembera ekisinde kyabwe already is a failure. Ekyokubiri Abedi Bwanika oyo yeesima bwa president nundi yena n'alema n'okuwangula akalulu ka wano kyagenda okuwunzika ng'embeera etabuse ekyavaamu kyali ki ng'agenda kimaanya ng'awangula naye ng'ani amuwadde kaadi nope bamabike mukaaku. These are political failures, these are political dealers. Kati bagenda gamba kyeggwanga n'olwekyo bye baatongozza temuli makulu. Omwogezi waakyo bamukubaka mu lubaga n'agwa n'ekyeggo n'enkola n'eraliira. Kati batugenda tugamba ki tewali makulu. Tuli ku Beyond the Newsroom, nzadde niya kutuusaako ensonga. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno gimpereka like, ate tugende mu maaso n'okubeera nga munywanyi. Twegattako mu butongole gwe atannatwegattako ng'osubscribinga okone mu kadaawo kajje mu personalize okasemu all ofune notification ku mboozi zonna ze tussaayo. Nzadde niya kutuusaako ensonga. Ayagala olanga naffe simu zaffe weziriawo wansi ojja tukubirako tugende maaso n'okuba nga tukwasaganya bizinensi yo. Abankumira atakumira mpeera ate tuddemu okubeera nga tusinkana. Ja bless. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.